kubanga twagumanya tegituguddeko. Mwagumanya amezi ng'ena emabega mukwano gwange mmesedde omutwe Mpiirwe Nicholas yantegeezaako ng'ayagala mukolere omukolo gwe nga nze mukulembedde ng'omwogezi we. Nange ne mugamba sijja kugaana tolaba nkikoledde abalala bangi era olwaliro kyekindeese wano nsobole okukola ekyo kyansuubiramu. kyogamba kino eno omuwadde ofa yamwogerera bwerere namuwa ofa kubanga ate bwe sigiwa mmese mba ndigiwaani. Twali bamukwano nga ffenna tukola ekintu kyekimu nga tuli mu komedi. Tubadde bamukwano nga tukola ku radio super ffenna. Kakati nakati omukwano gwaffe ogwo tukyagukuumya emyaka n'emyaka. Kati nange kye nina omusasulamu kyekino kye ngenda omuwa tulabe nga kivaayo bulungi naye akyenyumirizeemu omukwano gwange ebbanga bye mbadde naye. Okay. Omulimu gw'okwogerera guno okwenyumirizaamu nnyo ku mikolo egy'enjawulo egy'abantu ab'enjawulo twalaba kusharuta gwe wali omwogezi lwaki kiri bwekityo? Kukola bulungi buli muntu nze bwe nayingira mu kwogera ku mikolo saayingira nti nali mwogezi naye nayingira lwa kizibu. Waliwo omukwano gwange omu eyalina omukolo gwe ogw'okwanjula n'aŋŋamba munoonyeze omwogezi omulungi nimufunira omuntu gwe nali neekakasa nti ono ajja kumwogerera bulungi. Yali agenda kwogerera emitwalo 50 ne bakwata emitwalo 4 ne bagamuwa. Ku lunaku lw'okwogera nga wasigadde balansi wa mitwalo 10 baamukubira amasimu nga tagakwata. Nenkuba essimu nange kennyini ng'eyamubalabira nga tagikwata. Nenfuna obuzibu okunoonya omwogezi agenda okukuba ekiraka ku ssaawa envanyuma n'abula. Okutuusa nannyini omukolo lwe yaŋŋamba nti Bakiddawo gwe kennyini kwata microphone oyogere naye nga nange kyengenda okwogererako sikimanyi. Naye kyasinga okunnyamba mu kyo nakwata essimu nensooka bampa essimu y'omwogezi ali ewaka ne mukubira ne mugamba munnange omwogezi atuyiye naye nze ajja okwogera simanyi. Naŋŋamba kati kyoba okola okimanyi gwe jangu ewaka nze ndeeta Abaako kubanga ewaka ogenda kumbuuza bubuuza kino na kino na kino na kino. Era we natandikira okwogera. Omukolo gwe nasookerako okwogera ogwo gwali Ttula Kawempe naye nagufunirako emikolo emirala egyo 3 olwo lwe natandika okwezuula. Kati awo bwe mmala okufuna emikolo egyo era ngenda kuddayo nga ninga bwe nti bwe mbadde kino nga sibitegeera. Kwe kufuna mukwano gwange yali musomesa wange okuva edda emabega abamuyita Mwami Mukasa Kafeero. Mwami Mukasa Kafeero yantraininga okwogera ku mikolo gino n'omukulu omulala bamuyita Eri Mutebi ne Anko Kiine ow'Okaboozi gwe bayita Omulangira Suuna. Abasatu be banfuula kyendi naye bambuulira ne baŋŋamba nti bw'oba ozze okwogera ate tokoppa byaffe ng'aba ku traininze olina okuba n'obwongo obuyiye ebiki ebirala. Awo we natandikira okwogera naye okuva lwe natandika Mukama akimpaddemu omukisa nti abantu banjagala ne bannyaniriza era nakaakano emyaka 13 gye maze mu kwogerera emikolo gy'okwanjula n'embaga era nakati abantu bakyanteekamu obwesige okubakolera ebirungi. Kyova olaba nga mbikoze. Birungi ki ebyo byewenyumirizamu byolaga ensi bino mbijje mu kwogera? Okusooka kwa byonna nfunyemu emikwano. Omanye ensi eno otambula na mikwano. Emikwano gyenfunye mu kwogera ku mikolo mingi. Ng'oggyeko emikwano nze okwogera microphone y'omukolo ye yanzimbira amaka mu ensula. Ate nengulira n'obumotoka bwe nnina obutonotono. Ate ngitandiseemu ne kampani ekola omwenge bagiyita Kayiriba Distillers Limited ng'eyekola One Love Liquor, Askali Kumbucha ne Sabasaba Waragi. Kati awo wentuuse ekyo nkyenyumirizaamu nti talenti Mukama gye yanteekamu n'obwesige bwe abantu bwe banninamu buntuusizza ku buwanguzi. Era kizibu nnyo okusanga omuntu nga njogerako ekibi mu mikolo gino kubanga nze nkuuma nnyo ekigambo kyange n'obwesige. Era oli bwankubira nti bw'oli ku lunaku bwe ruti nsooka kubikula ddayale bwe mba siriiwo mugambira we siriiwo baalutwala kubanga ebintu byaffe bino bigenda n'amazima bwe gakubula n'ebirungi tosobola bifuna mu nsi. Ebintu bya radio journalism wamuta nabivaamu ne neewummuza nga ndaba emirimu ginsuseeko nga nnyinza okubeera nga ndi mukomero omukolo ku Sande ate nga banneetaaga kumpewo ku ssaawa 12 ez'okumakya. Kati nafunamu obuzibu nti sipiidi gye nali nziruka mu mmotoka
nalinde enfunyisizza obuzibu nga accident nzifuna olubeerera nensalawo nenkoma kuwasiwasi ekimu nenkita nengenda nekyensuubira nti kyekigenda okunzimba kati nfuna n'obudde bwempa factory yange nekola omwenge kati kyekyampumuza ku bya radio naye nga time bwenetuuka nkyasobola okuddamu bikola batugamba afunamu obuzibu ne mukama Piras Matimba mukama wange simufunangamu buzibu kubanga era namwebaza ebbanga lyonna lyandeze ng'omuntu twakolagana yankwatako nga teri ammanyi nampa platform kwe nayitira okufuuka kyendi kati siyinza kufunamu naye buzibu era tukyanyumya bulungi gira nemukubira kasimu naye nakankubira Bakiddawo ng'oli multipurpose nnyo tukulaba mu kino twamukitwabulako mu talent management n'omukyalo omu ye yaddawa kati mumwamanyi omu naye abayimbi bwebabuuza abawera naddala b'amaanyi mu ggwanga buli omu ayina ekigambo kyange n'omukono gwange ogwamukwatako ojja obuuze ku David Lutalo mugambe Bakiddawo yaani gy'oli obuuze ku Helena Nanjeku mbuuzeeko nti Bakiddawo yaani gy'oli obuuze ku Mzee Mugula mugambe Bakiddawo ali ki gy'oli obuuze ku Merebata obuuze ku Stabula Nato obuuze ku Princess Amira kati abo abantu abasinga gwe baamanya kubanga ye namuwa amaanyi mangi engeri ebyo ebyokwasaganya omanye ensi yo bwekulaba n'omuntu omulala osobola okuteekawo yo kyeyagala okuteekawo ate tetugaana bantu kwogera bye baagala kakati ne fresh jajja bwe namuleeta naye mukwasaganya fresh jajja gyali era tuli naye ku factory namuwa omulimu naye ku factory apakinga byakunywa bino byetukola One Love Liquor asikali kombucha ne sabasaba era mu factory gyali akolera ddala emirimu bulungi nnyo kubanga ate nze muyinamu obwesige ne ttiimu gyakulembera agiwadde amaanyi n'okulaga nti balina okukola olaba ye ku myaka gyakyakola bw'ato naye nga nabino ebyokuyimba n'okuzina tannabivaamu anti ebintu ebibadde ebizibu mu ggwanga ensi yali yatukwata ffenna kati twazzeemu okwetegeka kubanga ate abamufe abagezi mu ndongo tubadde tukyalina kyetutya kyosanga banaba bakatabati bagambe nti ate muddemu muggalewo era sente ze twali twakateekamu ziddemu zitufeeko olaba nze nali promota nga ntegesa ekivulu kinene kirimu miliyoni 6 n'omusobyo nga nzitaddeyo pulezidenti we yaggalirawo naye bwe baatuwa sente z'abapromoters abasajja bazibba bubbi zonna ne bazimalawo fe abaafiirwa ebituufu tetwafuna baba bataafiirwa ne bateekayo obwongo bwabwe obw'ekibibbi babba era ne bafuna kakati nze nimu ekyo enkyuku eyo endimu okutya okwo kati fresh jajja mukomyawo twakozeyo oluyimba olupya baluyita bongako lwalumba nalwo omwaka anti kakati kolabos ezo ziraba nze ng'omuntu sizitera nnyo zikkiririzaamu tezipima maanyi ga muntu nze gy'otunulira abayimbi bonna bemenyedde ani abadde yeetandira ennyo nti yagira ku kolabo eno era nze omuntu ng'azze gye ndi mu managing nkimutegeeza ne mugaa nti teweesiba ku gundi nti kankole ne gundi kolabo kubanga togenda kupima maanyi go kati kiringa nze Bakiddawo kunteeka n'omwogezi ntugenda mu mukolo wakati omwogezi bw'ataba w'amaanyi nga Bakiddawo tebasobola kupima maanyi ge baga gwabadde mu Bakiddawo oli omulala tebamukola ki tebamwogerako kati ekiŋŋaana okugaba emangu kolabos kati fresh jajja nze sisaba nze nina okugaba nga fresh jajja yagaba kola bangi bakubidde amasimu bangi nnyo kati fresh jajja okubeerako obumezi mu vidiyo y'omuntu kyakitiibwa nnyo kubanga ye alina be yasookayo bangi waggulu simba kati ogambye bangi bakubidde ngaani abakubira nga tusaba kolabo besijja kwogera kati kubanga nabo biba byaffe bya munda ng'olwo ki ekibakuba ku fresh jajja ddoboozi lyeddungi talenti fresh jajja ateeka kati kankuwulireko mu nsi yonna fresh jajja kyalina kyanjawulo akiino anti mukadde alina omutwe ogw'envi ate muzinyi mulungi ate muyimbi kakati teri mu Uganda wano onoonya afaanana fresh jajja nga taliiwo kati omuntu bwe aba anoonya ekiri mu fresh jajja akinoonyera mu fresh jajja bakentanda gyosibira mukwano gu awasa olwaleero mmese mukwano gwange muwa mukwasa Katonda
kubanga luno luba lugendo lwa bufumbo lwatandise ng'agenda okwanjula olwaleero obufumbo bwe bubeere bulungi ne mukyala we gwalonze mu bangi kubanga ebiseera ebisinga abantu batunuulira nti lwaki gundi awasiriza ku myaka bwe giti lwaki akoledde omukolo myaka bwe giti naye nga tebatunuulidde wa gye tuvudde emabega famamu tusooka ne tutunulako gye tuvudde emabega tulyoka tulowooza nsuubira nti mukama bw'anaaba wakati waabwe tewali kigenda kugaana bufumbo bwabwe kutambula bulungi era mbakwasa katonda kubanga katonda yasinga okumanya byonna nze siina ntanda y'amaanyi gye nsobola kuteekawo naye katonda yamanyi byabatwala nekyanabaagazisa ekirungi mukama bakuuma oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukizo mu nnyumba yo kankwanjulire King Montage Photo Studio ffe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola vidiyo olina wedding birthday party kukyala nika baby shower photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo tusange bannankulabe ku bitaala ku Prime Tower level 3 room D04 okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 3 731 oba noti 777 noti 23 4 noti 5 King Montage Photo Studio ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo